Kadama TV bakadama bangi abadde batuweereza vidiyo eyo nga batubuuza oyo Kadama era bw'abeera Kadama ali mu nsi ki nga batubuuza byayogedde. Nze ngamba ebintu omuntu byayogera kiva ku mutima gwe. Omuntu ayinza okwogera ekintu gwe nekitakusanyusa naye nga mu butuufu ye kyekintu kyayitamu oba kye yali ayiseemu nayagala akiteekewo. Bw'obeera ng'okiwulidde oyinza okitwaba ng'ekiri strange naye ate bw'okituukamu ogamba waliwo omuwala bw'ati ne bw'ati yayogera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. So ye ndowooza ye tetukkiriza nti buli muntu abeera n'endowooza ye ate olina right okwogera ekintu gwe ekikuli ku mutima. Yayogedde ku basajja oyinza okwesanga ng'oba Kadama yadde e Uganda embeera n'ebeera nga yamuyisa bw'etyo oba embeera yali bw'etyo tubeera tujja kuwuliriza biki byagamba. Buli omu n'abeera ng'alina engeri gy'akitwalamu. Buli muntu alina engeri gy'agitwalamu ate naye abeera ne right okubeera ng'avaayo ne expressinga kiki muli kyawulira nti ekintu kino nalisaanye okubeera nga nkyogeddeko. Bangi mutusukumidde mutubuuza yaani ava mu nsi ki tetumanyi oba Kadama oba si Kadama ye yayagadde kuwa expression ye yayagadde kuwa experience ye katumuwulirize. N'abasajja nammwe mulimba mmwe mwagala laavu ekizungu ate mmwe bakyafu. Omusajja agenda nakubebera bebi nkola blowjob bebi nkola blowjob bebi nkola blowjob ogenda omuggyako akabisa omunaku nga yenna akuzizza omwoya. Oyinza ogamba zaaliro lya mmesa ayambadde ka underpart kamukutte ne kasooka kamufumba ensigo n'atuuyana. Ogenda okuggyayo ensigo ziteeka bwoti ku mmeeza nga zonna zikulumbadde zikakanyadde. Ogenda omukka wansi nga yenna avaamu ekisu nga muvundu wajjo ng'oyinza ogamba ali ku sogolero. Ogenda mukombako muyisaako olulimi nga yenna atungununa abantu mmwe mugenda tulwaza kansa w'emimiro.